tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yona tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, ankwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko gyesinzira kubeera ng'otulaba mwebale nnyo mwebalire ddala wiiki eweddeko mukimanyi nti buli lwa mukaaga tubeera ne Dr. Aida Nassolo omwagalwa w'abangi okuva ku Wandege ya Imaging Center agobye bumale mu kalangi bakizza batyo langi kati pinch kapinchi twayinanga walinga kapapo yerangi ginasooka okwata anti nga tuyimba akayimba kapapo ak'essomero uniform ya feno mame yakakobe papo mama ne wokola otya toli mwangu wa kugifuna omuzungu yagitunga n'ateekako akabonero ti obwana bw'ekiswera maama bwambala papo papo katwenyumirize tusaliza abatasoma abo abatasoma baliddawa ng'abakyakayimba amazima Mesi Namirembe gwe sebo tonyumiriza abaana ba papa tukatwenyumirize tusa mbo muzungu yagitunga n'ateekako akabonero era ffe twakula tumanyi uniform yaffe ya muzungu ye yagitunga kati we twagenda ng'okuwakanya oba nakakyo obuyimba obw'amasomero gakyabuyimba lineje lya peetwa bwe litagoba teridda naye nga mutambula kilomita 10 ku bigere mugenze okuwakanya nga ne boola agenda okusamba mutambula naye mwene mukowa naye ng'ate yolutuuka ayingira kisaawe muba okutuuka nti kiswere etuuse twabalinze yaleka apiisula golo 10 kwemu tabuza abaana bakyasoma kisumuluzo naye bakyasoma kisumuluzo bakyasoma majambere gulugulu goes to school kaya abana basoma tebakyayimba buno bimba bafo okodi abeeno tuyingire okodi aliwo akayimba akalala va ku kodi nga muva ku gundi ku stage nga mumaze okuyimba abapesitiri tugende oba nedda tubalekawo tugenzeewo butadda tubalekawo akayimba kala essaawa bweziwera 6 ddala ddala tiicha ya abaana nga tweddirayo ewaffe ddala ddala tiicha yasooka okufuluma ddala ddala abaana ng'obaka konteina ne tugoberera bye akala ke twayimbanga mu nassale genda ogambe maamiwo ti anti akutumidde tasobodde kujja obudde buyise ayagala abaana abato abaweza emyaka 4 gumu 2 3 4 naye ng'ako kaali kalango ka ssomero anti yalinga nassale anti akutumidde tasobodde kujja yandize naye ayagala abaana abato aya basi 222 tugenda kuba ne hill 223 tuli already mu 222 tugenda kuba ne Hillview Academy Matanga ligulwawo mu January registration ejja kuba etandika kuba ali December ye information gyenina lisangibwa mu Masaka City Hillview Academy Matanga lya kisulo kyokka bajja kuwandiisa abayizi okuva ku P1 okutuuka ku P4 gwe kasitola badese banganga nti okuwandiisa kwatandise dda waliwo emikwano gyange abali mu mawanga ga Buwarabu baliwo abali mu mawanga nga America baliwo abali mu mawanga ga Bulaya eyo Hillview Academy Matanga yaffe nange njagala akana kange kafuna osomera luddawa Hillview Academy Matanga. What's your motto? We are the ambassadors.
Essebo n'essomero weriri omanyi bwe bayitawo Ambassadors Palace. Lubiri lwa ambassador. Oli otya? Twatandikidde mu kusoma. Soko baddukize. Aida nasolo yasoma obusawo neki? Ajijiji. Oh no. Kasenga nti okuona asatu mubiri ne mubuza tizikola zitya. Nanga nti kati awo osobola okusumululana ne ganoga ate gwasalawo nti kasooke giya nambe munjijemu kana akasozi nyingire giya namba biroga kangira ndedereza mu nambe mu mpola nga ninyo omuliro awo obera ku 30 cm per second. Dr. Ida Nasola ava ku Wandege ya Imaging Center musawo mukugu awedde emirimu. Abantu bangi beebuuza nga baga nti Dr. Nasola kebera kati bwamala okunkebera ate ngendawo okunzijanjaba alina eddwaliro era ku Wandege ya Imaging Center. Ekyenjawulo kyalina sibye bino naga nti musawo nnumizibwamu wano mpa ku ddagala tatetenkanya. Genda yongo okimanyi nti agenda kumala kukebera naawe kenyini agaye nti obadde oga nti mutwe gwe gukuluma naye ate olina gundi obuzibu bwe buvaako kino najjanjaba kiri ffe gye twakulira naye ndowooza gye yakulira baatugambanga nti ensanjabavu bwekuluma tojjanjaba nsanjabavu jjanjaba kiwundu ekirese ensanjabavu. N'olwekyo mukugu mu kukebera endwadde ez'enjawulo nga yeyambisa scan ne x-ray ate mu kaseera ke kamu n'okujjanjaba ezo endwadde z'abaazudde. Kyalina kye kino bw'anaakuzuula ng'oli wa Kookolo ajja kusindika mu ba Cancer Institute. Tajja kuga nti katetenkanyeeko wano kasooka ne buno obudaggala obunyweko. Akujjanjaba ekyo kyasobola. Ndi naye gukebera n'olabanga keesi eyo yeetaaga omuntu kati ffe tulina specialization nga yeetaaga ate omuntu kakiringa ng'omwami yankubire nagamba nze nkulaba ku Lugonvu Street olina okuzijanjaba nti buzibu ki erina obuzibu n'olususu namugamba naye skin cancer skin diseases ndwadde z'ensusu namugamba naye nga saabu ku kamwezo sizina mbukugu naye nga bunnyonnyola ze ndaba buli kimu okikolako nti nedda munnaye buli kimu sikikolako kati endwadde z'ensusu zetaaga skin specialist. Omuntu eyasoma ye n'akuguka mu ndwadde z'ensusu biwuuku biguuna ebirwadde ebikwata ensusu tagenda kumalira budde nti musawo njagala gwe nti kankulagirire omusawo agenda okukolako bulungi era mba nkuyambi oba omuyambi omulala gamba jangu tulabe n'akuwa akacupa nagamba nywa kano anti kyekyenkulaga kiba kikolimo olwobugenzi gwe noonya engeri gy'oyambamu bayive Katonda ye asasula nnyo alaba omutima gw'okikoleddemu n'ekisa ky'olina eri omuntu ono nomugamba naye omuntu agenda okuyamba ku buzibu buno bw'olina ono because kati sirongoosa nini n'abalwadde benkebera ng'olaba yeetaaga ki kulongoosa omugagira ng'omugamba surgeon yagenda okulonga because nadde n'omwami ng'alina ania ng'alina sikoto ania ng'ebyenda byava mu lubuto ne bikka mu nsigo maama kati ng'ensigo ekoma eno naye nga nina gwe nakolako yayina empanama n'awona kati nga yayasindise munne nti kyoyina nange kyennina yayina kyennyini ogenda okebera ngono si wampanama okebera ngeno si mpanama nga hani yakitegeeza kapointi kano kanafuwa ebyenda ne biyitamu ne bikka kati ng'ekyenda kidigidira eno wansi kati nga balina omulongoosa ebyenda ne babisikayo ne babizza eno mu lubuto ne batuggawo n'addamu okutambula naye se bwe yalemeddeko nagamba mpa eddagala ewawe oli yalinga nze tera nawe oŋŋamba kati nga gwe olina okimumatiza nti mukwano okukebedde tewali ddagala ligenda kugyayo kyenda wansi kiryambuse wabula omusawo agenda kukusala ebyenda abijjeyo akutunge atekewo kameshi kubanga adde akuzeekuze bigane kuddamu kukka okumumatiza omusawo n'amukolako bulungi bamukozeho nga tawulidde na bulumi yakomewa nga mubuzibu jjo mmanyi okulongoosa kufa kati olw'okuba bulijjo togeza nokkiriza ne bakulongoosa oyinza n'okufiira naye bamulongoosezza n'aterera bulungi nnyo n'adda engulu kati otasabira mikisa okitegeera olwaleero nno nga lwanjawulo okukira kuzenjawulo tutandikirewa olwaleero abalayi baffe baasabye tuba omukyala ayinza kuba yeyonja atya era otegeera otya nti nno waliwo ekikyamu kitya nze ndi mukyala ate kijja nnyuma nnyo kubanga mu maaso meza eby'abaami mbanga omwana naye kati ndi mukyala omukyala olina obba ng'oyimiridde yes ng'oli clean ate okulwala kitundu kya bulamu mulimu abaami abavuma abakyala baabwe naye gwe olwala oli mukyafu waliwo omukyafu n'omulwadde waliwo omukyafu
ono nate mulimu omukyaafu nga si mulwadde. Nenga nti waliwo yenga ekimusumbubwa si bulwadde oyo bukyaafu. Ngira akawunyawunya ako si ka bulwadde ka bukyaafu. Ka bukyaafu ne mulimu na obulwadde busobola okwesibako nga toli mukyaafu. Walimu nyo bambi ng'oli buli wiiki agula ne kalawo yangamaze buli wiiki ngula empale empya. Mugamba waya nkolera mpale nti ate kiki obwadde bwanneesibako ne mbaamu oli nga ye empala agiddamu 2 omukyala kati oyo mukyaafu bw'atunulira no kagata nga tekannakwata kakitakataka nga zigenda okuwera 7 nga akasuka eggulo keegatta. Tugenda kwogera olwaleero ku buyonjo bw'omukyala ddala mu kitundu ekyo. Kate waliwo abaasabye Mr. Lugonvu tusomese ku ndwadde z'amabeere the breasts. Semester. Bagiyita batya teba semester. Tubawumuzeewo bwe lesson yeddako. Lesson bagirinde mu myezi 2. Lesson yeddako. Ebbeere lina mastitis, inflammation of the breast, lina fibroadenoma. Endwadde z'amabeere nyingi. Endwadde z'amabeere nyingi abantu bamanyi kansa yekka n'amabeere galina discharge, abnormal breast discharge. Ng'ebbeere olunyiga terivaamu mata, terivaamu discharge. Waliwo yabuuza nti musawo wammanga omukyala yakazaala myezi 4-5 nga muzzeemu okunyumirwa geemu omwami okugabanako n'omwana kibi. Oyonkako ate gwe abaami bayita mmere. Katukomewo. Tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera, that is imaging specialist, imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray. Owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala. Tulina infertility, okutawanyizibwa okunoonya omwana, tulina erectile dysfunction, ebitawanyiziddwa abaami, tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain, tulina okulumizibwa mu ndira abakyala. Oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa. Otuuse ku bakugu okukukebera okutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako. Teweesibaako bulwadde, jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike. Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo General Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company yekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tulina Tete opposite All Petrol Station. Esimu noti 7776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti 1 858 206 oba noti 752 333 061. Focus Construction Company. Let's build the future. Gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba, ekyama kiri mu kulunda nkoko nganda. Ke kaseera weekwate balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuweezezza omwezi ogumu. Bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo, okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo, era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe. Olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula. Bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi, ebitooke wamu n'okulundira enkoko. Weefunira obugagga obw'ensibo. Basangibwa Kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso, oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955. Be balubwama Local Agro Enterprises Limited. Limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba. Omamba kulisayo nembebaza okubanga mukyali naffe tukyali ne Dr. Aida Nassolo
twagenza okuwumula nga tulabise okuba ntutuusa oba oliawo ensonga we zinyumira naye byonna mu byonna dokita nsaba nkuweyo ebibuuzo nga 2-3 nga tetunagenda wali ku kuyonja omukyala yandiyeyonjeza atya omukyala ki kye bayita okweyonja ye omukyala alina engalo eziringa ezannamulimi zonna nga mpanvu yinki 3 ye yeeyonja atya ayinayo ka artificial kagala akakola omulimu ogwo nga bonaga nti yesobola kukwatayo brush yeetuuke oba kyokka ogende nene ekibuuzo gwe abakazi bakusobera waliwo abazikuza naye nga alina lwe yalekawo olukola omulimu ogwo n'osanga oli nga talina lwe yalekawo zonna yaziggala anti onagamba bane bbaawe nga ogwo omulimu ogwe wangi yes ng'omwami ye yanazaayo kati bw'omala okufuuyisa ng'omuga nti jangu isebo mukwano wange jangu ayinza obba gwe gwakuleetera mu bufumbo era mpozi ayinaku zino abasajja bajja bbi bakola nnyo dokita ono abuuza bw'ati yeeyita soul winners. Thanks for the show, Mr. Lugonvani. So my question is, during my periods, I feel stiffness of fallopian tubes. And inside my vagina, I feel pain, more especially around the cervix. Is this normal? Would it have pain around the cervix? Around the cervix? Agamanti, during my periods, I feel stiffness of fallopian tubes. Yes. And inside my vagina, I feel pain, more especially around the cervix. Chiri normal. Techiri normal, of course. Naye kimanyi bulungi. Tosobola bbanga oli mu period just twagamba akawubi kannabaana kabeera keeyubula bweyubuzi. Kati we kabeera keeyubudde kalina kufuluma bufulumi ne kayitawo. Kati tabbu ejja nga kasanzeewo obadde tuyita cervicitis, inflammation of the cervix. Kati jjukira omusaayi gugenda okuyitawo nga ku magwa n'abaana waliwo ebiwundu. Kyekimulumisa munda. Kati jjukira omusaayi gufuluma ne gusangawo obuwuka mu cervix guleeta mu vagina. Wenokuba ne vagina naye efuna vaginitis nga naye etandisa okufuna ebiwundu. Eri cervicitis? Cervicitis anti inflammation of the cervix. Vaginitis? Inflammation of the vagina. Kati waliyo nga byombi birwadde? Yes. Iye omuntu omusanga alina vaginitis, alina cervicitis, alina endometritis. Yo yavaamu ekisu kyetugenda okwogerako era nga nowaba discharge evaayo mu balagala. Olw'ebiwundu biri ebibeerayo wansi eyo. Kati periods gw'olina kwegenderamu nga neighbor tasobola kutegeera nti oli mu period. Naye bali otaddeyo pad, wakusiiwa, wakuluma ng'oyo, wakwokya, ogattako omusaayi guli okugenda mu pad gwennyini gukolako obulumbagano. Gwena okulaba nga wenna oba busi. Kwegamba ekitegeeza omusajja omulamu. Omukazi. Omukazi omulamu. Omusajja abeera ku luguudo nti musiri bulungi nga takulaba nakulaba na buzibu. Omwami era yaŋŋamba naye gwe mukyala wange musawo omukebera wano mu bisambi yenna ababuka babukadde oba kiki. Omukyala nga ye bw'aba agenda mu period abafuna ebiwundu eri wansi. Ne maana enziramu n'endya. Yati nawe kuliku omusajja ganganya fumita. Ono muwadde magezi ki? Oyo wabanga gundi elemeddeko ng'alaba eddala period weti bwebadde n'eyokubiri aseeking medical attention kubanga ayinza obba alina ebiwundu. Abo ab'ebiwundu mu vagina bali bwe okwogerako tabagamba mwozaayo ne muteekayo eddagala erikaza ebiwundu eri wagali n'okuba n'oggyayo ekikyonco n'oggyayo ngayoza kapipa. Omukyala alibadde akwata akafa ako nga zaabu kubanga omwami we ali mu nnyumba ye olw'okubaako akantu. Siga nti ofumba nnyo ettooke ne mu woteeri aziri ofumba nnyo ettooke ekyemisana gwe wakimuwadde. Badde gye bali sigamba nti atya mu buliri waliyo abalinzi omubika naye alinayo mu buliri olw'okubaako akantu. Ono agamba bw'ati oyo bambi sooka omunyambire omuwe ennamba y'essimu akunoonye. Oyo akube ku 0705 25 14 59. Ebyo bye 07 05 25 14 59. Okay. Ono ye mukyala Ndibalekera Josephine. Musawa and Mr. Lugom, thanks for the show. My question is, what causes the coming of blood when you get feelings? Mato yabadde ki? Nawe kikususeko. Sikitegedde na bukitegeera. My question is, what causes the coming of blood when you get feelings? Feelings kiki? Obwagazi.
bw'ofuna obagazi ng'omusaayi gujja ndowooza ye bw'ali anedda alimba akubire mu namba mu byogere kubanga ayinza oga nti alimba naye nga kizibu bambi tekisoboka kubanga nali badde ekinyonyola bwe nti omukyalo okubanga akyamuse kisinzira ku hormones nti hormones ezo ziba ziri waggulu omukyalo okukyamuka hormone ebeeremu eri waggulu tonayizing hormone buli lwekyamuka oleeta musaayi buli lwekyamuka oleeta musaayi ekitegeeza okufuna emirembe tulwanyise kukyamuka ate nedda n'ekirala okyamuse oyagala musajja ate ofunye omusaayi agenda kukiikayo ate akutereeza akole ki kutereeza kankuweyo kimu kyokka tujja funa program nga yo ya bibuuzo byokka ndooza next program oba tujja kulaba ab'amabeere kati tusooke tukola ab'amabeere bwe tumala ab'amabeere program eddako tugenda kuŋŋanya ebibuuzo byonna tujja kukola program ya ssaawa namba ng'eddamu bibuuzo tuyinira amabeere gakeberebwa sikaani yokka amabeere gakeberebwa sikaani yokka teri kyuma kirala kikebera amabeere sikaani onabuuza bw'ati ye Kwaresima Mary, thanks for the teaching. Thanks for teaching us. My question is, why I don't bleed when I'm on family planning? Akaheta wakategedde akaweta agamba kamukono. Am I normal or abnormal? Agamba kamukono. Simanyi lwaki ta bleeding? Agamba kaweta kamukono kubanga ko wansi tekasobola gaana muntu ku bleeding. Ate ak'omukono ako wansi kali nani homono. Ak'omu mukono ka homono tukuyingizamu oli wakakuteekamu abatadde progesterone kati nobeera ne hormones nyingi mubiri ez'ekisajja ntiza kisajja ez'obukyala hormone eyo eziyiza period kati ak'omu mukono ebiseera ebisonga ka progesterone only ne bakakuteekamu nga kalimu hormone y'amaanyi ne kasiba period era abakyala kyovola abakyala abasinga wagenda ku family planning ng'akala wansi takyavayo wadde ne mu kisenge takyavayo wadde akantu tagenda mu period talina bwagazi kyonvirako n'obutazaala kubanga bakutaddemu access hormones ate abakyala baba warnings okumira ka Chinese pill kabadde bakayita first Chinese pill akaka abantu babulijjo balina obbeera abalabufu toyinza kumira ddagala nga nakapapula akayo tosobola soma lulimi lulimu yes because akaweka okamira notaddamu kola kitu nakimu kunnikayo nga wakalu wekalu yabadde kamogo komeketa n'ofunamu otuzinga oli kumutere ng'oli ku muwogo nga kunkumukana bukunkumasi tugende ku system y'omukyala kakati tuwerekedde kulongoosa system y'omukyala kubanga endwadde tuzogerako kakati leero tugenda gundi y'omukyala yakula bweti enki vagina emputula gyekiwuta okuba nkuba wutula mputula bulijjo ate YouTube gyemanyi tekubeerako baana bato yes kati vagina ina ne bwe babaako beetaaga obimanya bakulenga babitegeka yes kati waggulu wano waliwo akantu tukayita clitoris ke clitoris yes clitoris ke kaba kasongodde bwe kati n'abaami bali attentive kati wano clitoris ke kakadde kasongodde sooka ogimaleyo yes bakayita clitoris ke katya kaba kakula ng'akajanjalo bwe kati ekamisalo g'omusomesa abantu b'eggwanga kati bakategedde bo bakategedde zikategedde nze sikamanyi togamba bubuka sikamanyi nze kyali kito kati kano kali waggulu wansi wa kano waliwo akatuli nina kyensaba producer nfulume osomesa abantu nga sikola ki nga siriwo no system this is scientific ate this is the reality manya abantu bagala nnyo okuyita wabbali kugamba nnabe da system wana nebiyo omusawo atawemula ate nze siwemula yenze nze kandooza so wanga wana
enefaanana kati kano kana katuli ka urethra kali wansi wa clitoris kano kaddayo ne connecting eri ku kawago kano kati kano ko kali ngenda babulira omugaso gwa kano akakasongodde kati wansi wa kano wabbali waliyo kyetuyita labia webno webasika abakyala tuyina labia minora musawo Sisi unyoada msama tuyina labia minora amu mulai waffe tuyina labia majora kati majora kyeki majora yenene ku gundi ku minora majora so bono obuntu obasika ndakumalika tebwenkana kati jumbade sikimanyi kansangula amaziga nzije gwe yo system gambe system y'abaami kati nyagala banza yati kipolo gambe musawo kati bwe nkuba wano mba ndi ku labia minora kati lindako tebyenkana tuyina major ne minor waliyo akasingako kane wako labia minor labia wali mugenda ku mikolo gya senga sobola nti ne kana akabadde kankenkanye ne kano anti bw'obujjayo bwote tosobola kyawula ng'obusiseeyo ate naye jjukira katonda ye yabukuwa tebusisiteeyo yes kati this is the normal anatomy of a woman ndi ku vagina yokka lwesi ku urinary tract system tuli wano wokka kati wano ka urethra ke katuli akali waggulu akavamu omusulo kati eno ye vagina jjukira buno buli mabbali eno ye vagina kati vagina wano waliwo obutuli tosobola bulaba nze nzasobola bulaba kubanga akimanyi nti weebuli bukolaki Bartholin glands bwebuvaamu amazzi Bartholin gland kyekintu ekitereka fluid kati mukama tulina salivary gland etereka amalusu kati tulina Bartholin gland kati omwami womutandika embeera eyo buno nga bukyamuka oba bwakulowoozaako nga busumulula eno gland ng'efulumya the mucus like ekitegeeza omukazi bw'akyamuka wano we wasooka yes kiringa emmere engejja amalusu gatandika okwesomba kati omukyala ng'omwami ali kunaaba yeetegeka wano eno glands nga zifulumya the mucus eri omwami abamu kunaaba nga olowooza oli mu bufaananyi okuba abamu ne tv oba yalumye edda nga eddoboozi otadde ku levo naye bakubatawulirire mundu yenna eri awo yes kati no Bartholin glands bwe bufulumya amazzi ago ag'omukyala kati wano bw'ova wano bw'oyingira wano gy'osanga cervix leero nazze kkubako wano naye ne mu cervix eri waliyo amazzi agavaayo ogasena omukyala ngoma zo twagamba vagina eri bweti kati njikubye wano bwenti kubanga madde system nagikubye in the structure kati bw'oyingira wano bwoti buglands buli wano obufulumya the mucus agamazzi agaseerera olunyiranyira olwo lutandikiriza omukyala ng'akyammuka kati ogende eno wegujje tusanga cervix ne cervix eyina amazzi agamu agavaayo ng'omumama yatandise okukola ki activity yes kati wansi wano eno vagina wano wansi tulinawo anus yes kati ino system y'omukyala kozi wagamba nti ak'omusulo kaawukanye ku gundi kaawuka kati this is the urethra kano ke kavaamu omusulo omukyala kati kano ke ka clitoris akasongodde ka clitoris katonda yawumba akatundu kano n'akatereeza nga wokalaba wenkakubye kati clitoris eno omukyala waba ali mu process eri ke kasooka ngambe ki kekagetinga into mood kakakola erection kekakaluba nagala kuwumbako wumbako onzita
ke kasooka okunyiiga kakola erection wano nga wachamuka nga gland zidda kati eno mechanism wano ekwataganira wamu omugaso gwa buno they are very sensitive edda batugamba ngaawo ojja kusindika omwana asimanya jalulemerera omwana talina wagalina oba wabujjayo bati wabujjayo batisanga kumbe when they get warm ono mutaka agenda okugenda wano munda nga the warm eri kitegedde ekuwumbirayo kyekyo kyebagamba nti omuntu eyagenda ewa Nakakande aba nebbugumo sirisenga bisalugovu naye nga kyekyo kyekyo ate agenda wa Nakakande aba munyogovu anti kati empewo eyita muyite kati ono abeerayo naye nga empewo edda naawe toyogera bwoti omuwulidde mukiwulenge sebo nedda so kati wetumala omanya system eno bweri ekitegeeza tutegedde urethra egenda kuvaamu musulo eno anus tumanye omugaso gwayo saagala gwogera battling glands egenda kufulumya obubuzi kati kitegeeza ki okweyonja kw'omukyala bw'oba olongoosa omukyala obuvunaanyizibwa bw'olina bwokka bwakulongoosa wano ku vagina kungulu si munda nedda nnyabo ekitegeeza nalina olwala alongoosa the vagina eyina bacteria tuziyita lactobacillus lactobacillus ezo zibeerayo nga zikuuma the vagina zibeera munda ezo bacteria ziri nomo tuza nomoflora kati zibeera mu mukyala nga zikukuuma eri munda kati bino ebifulumye ye kasasiro ekitegeeza bw'okwatayo n'oyingiza munda eno engalo eno egenda kuyingizayo obuwuka bw'olina kukoma wano wabweru bino bye byafulumizza wano kungulu wokka w'olina okunaaba yes kati abantu abasinga be baleetera okwerwaza kubanga ajja kujja akwate wano wabeerawo obukyafu bwereere ku anus amaze wano tewanatukula ate atuta amagala ate bw'amala okukwatawo wano wo evastedde wabeerawo obukyafu oyagala oba toyagala yes kati okonako wano katono ng'oddira engalo yo giyingiza eno tewanatukula you're interfering with the normal flora the lactobacillus bacteria abajaasi bali kati obayingizaamu obulabe gwe wennyini weeyononera system kaakati naddala ebiseera ebisinga tugamba ewasitamye wakyafu the fungus the bacteria olugetinga in touch n'ebino ebivudde wabweru we wabeera ekivundu ekitegeeza zino nomoflora zigenda kuleka okukola omulimu gwazo lwaki twagamba bakyala mukola high vaginal wash nti wemugendayo ne you wash medically so that these normal flora the normal bacteria can come back zikulwanire sinti nsobola nange okera ku makyanga ne mukazi nenga nti kaneeyoze ate waliwo yagamba ne steaminga infection zinemeddeko ne steaminga lwaki infection ziremera nnyo ku bakyala this is the urethra akavaamu omusulo kaliraanye the vagina kaliraanye the clitoris ekitegeeza obwami ye olujja tatuukira wano agenda sooka atambuleko wano agendeko wano agendeko wano oli eno bakubuze yo oli ludda wa oli ku kyebusaabala nageyita ku Salama Road nti nzuuno naye nga byojja ebyo biwamatuze obutete ku Salama Road kati system yaffe ogiraba yennyini waaki infection ziri nnyo mu bakyala okusinga abaami kati ate gwe omukyala tuli mu kweyonja omukyala how will you be clean olina kabeera clean ng'otegedde bw'ogamba nti olina kuyonja kungulu kuno ekitegeeza nalina olwala oluwanvu aba asobola okweyonja ati toyina alina olwala oluwanvu ye olwedde aba n'obuwuka bwe standby teri kino kitereka bukyafu nga ngalo buuza ki mu covid twanabanga engalo engalo ziina buli wookwata wabeerawo obuwuka kati bw'obutuusa mu kifo nga kino kiri very sensitive n'oyisa kungulu bwoti obugamba tulaba kuki budduka misinde kyova olaba oyo lactobacilli gwe nagambye abeera munda abeerawo okeepinga the vaginal pH okubeera ku 7 pH ya vagina ino okubeera nga eri warm olaba omwami ayinza okugamba naye musawo omukyala wange nga nnyogoga kawe nagenzeeko ewagundi nasanze ki kiwuma saagala kuddayo ewuyo omukazi kyokka neesibyeko antesene mu ddwaliro omukazi gwolaba nnyogoga anyogoga yes
kati zino the normal flora we zivaayo kati kinyanga obwadde nga badde obeera nga mucaafu ng'obeera nga mucaafu bwe bugenda okukulootako obulumbaganyi otandika okubeera ng'ofulumya ebizza ebicaafu ebyo ebikutuse ebiringa amata agafudde ebikutuse kitegeeza vagina erina candida albicans they are part of us era kalinga kamwa n'akamwa kalina normal flora kalina era candida kati bw'oteekayo ekitalina kugendayo buli nga bugamba naye gwe otusoomooza lwaki nga bukwefuulira kwe kutandika okubeera ng'okola ki ng'ovaamu ekivundu ng'owunya kati tugambe woba olongoosa wano olina kulongoosa wano ate n'omukyala kati kyembuuza kugundi wano ne wano ne wano ne wano nzuukuse nyina kusooka kukwatawa okulongoosa omukyala nga tonakukwata wantu wonna wonna osooka nonaaba engalo ne sabbuuni to kill the microorganisms katonaba nakunaaba kati woweekuuta neweekuuta eno patti togikuuta gireke bw'omala okunaaba bw'oti ng'oddira amazzi ng'onaabawo ate wano ng'engalo ziri clean one eno yo yina kunaaba yina tippi tonaaba yina ngalo eno yo wabeera stand by no omanye emmere egenda ova mu lubuto okufuluma eri wabweru nga the whole gastrointestinal system is full of microorganisms jjukira ne woolya emmere mulimu obuwuka obuba bulwanisa emmere enkyafu ky'oba olaba obulya nga bukyafu ng'okola ki ng'ogefuna diarrhea obadde bode yebeera stand by kati wali eba efulumizza obucaafu yes kyentuba lwitu abagamba naye oba ogenda mu sex you have to first make sure this part is clean kubanga egenda kugiramu obulwadde kuggwe n'omwami wo bw'otagikiriininga ye biri byoge nti yasooka ku mantala n'akwata ku kyendejje wuyo semaatera obugumu wuyo ali ku kyennamasubo nga nti owange nage nti nsanga ku lw'essalama ng'eno amaze okuvucyavucya yes kati obuuka bubeera no mu urethra tugambe wafuse mu tooyi enkyafu nojja n'onaaba wano n'oyingiza eno obujja mu urethra obuyingiza muki mu vagina kaakati obuuka bunaatuuka wano bugenda kusooka buzibikire buno kyobola abakyala abalwala nnyo ezo endwadde era buno buzibikirira eyo bwosha eyo bwemugikola buno butuli buno buta obuba bwazibikira nga microorganisms zabwenvendinga ne buta ne buddamu fulumya amazzi amalala kubanga obuuka buno mubukozeeko bulumbagani mulimu ebintu ebituka nga tebikyesana naddagala buno obulwadde nga bwakwesibyeko omira empeke ne bakuba kanula ne bakola kinga tobona olwakino kati nakuweza n'abakyala waliwo ebiwanuuzibwa mbwe buzibe eyo tebanabayo na sabbuuni era mbu tebanaba n'amazzi gookya sabbuuni ajja kutta nomoflora gwe nkugambye kubanga ali mu acidi sabbuuni agenda kwonoona actually okuggyako scientifically proved what sabbuuni naye ne wabbulu kitole kyapanyota alise ewash tukozesa eddagala eri medically nembanga mu vagina ina yakula bwezi munda waliwo alogirabyeko misalugongo tutunulanga yoyo kikyombeeredde waliyo folds bweziti obuyengo buno kugambe katonda yateeka obudde ku kifo kino owange situnulangayo yes kati buli infection ezijja zibambula membrane eno kyovola omuntu agamba wemba having a sex mpuliranga wambalagala kati obuuka tugambe ono wakyafu bwayambuse wano kana akawe bonna bukalidde ekitegeeza n'omwami agenda okumala okuteekamu enkwaso zino nga mulimu omunnyo muno kati nga muno afuna okubalagala osobola okufuna pain during oba after sex nti muno tugambe kati buno glands bwazibye ekitegeeza n'abeerawo friction bamusajja ato keeps in and out naye nga teri kavaayo ne bw'ohitinga the cervix eno nga tewali kavaayo ekitegeeza wano ekiddako ki bulumi kati ate onaabeera n'obulumi tolina bw'ogenda kwekuma ng'oli muyonjo kubanga obedde ebikuluma ate waliyo era ebiwundu kati negana the normal gundi egenda okujja egenda kwegatta mu bukyafu kati obeere ng'amazzi g'ofulumya during sex nago makyafu yonaye agenda ogenda mu sex ng'awunya ekivundu awo tugira abnormal vaginal discharge ate amazzi agookya gali fine okuba nakanze n'abayo tubuguma yomu neye steaminga nze ne steaminga ne mbeerawo ne steaminga nenjayo obukyafu
tebena gye bulaga yasobola kuba omuntu oba tamanyi naye akirowoozaamu nti bwe naabayo n'amazzi agookya but eno system erina okuba nga terina buwuka bulwadde bwonna oba toyagala kuwunya bubi kubanga omukyala gamaze obeera otudde awo nga mpunyanga ekyennyanja fish smell kati fish smell kitegeeza yayingira obuwuka trichomonas vaginalis obuyingira mu vagina ne bugera ne bwonoona amazzi eno gye gava n'ofulumya nga amazzi nga green nga gegava mu gakiragala yenga gakiragala ate jjukira omukyala otegeeza nti nvudde ku mulamwa olina ofulumya amazzi aga white agalinga dolident yali white kaakati buli wolaba nga gatandise okukutuka galeberalebera gakutuse manya waliyo the fungus oba candida albicans ezakyankalanye mu yo system esobokera kumata nekyankalana bukyankalanye yokka yes nga yetaaga kutereeza nga olayinza okugamba n'abasajja nabavaako naye obwadde bubeera bunemera ku musawo mbeera nvaamu ekivundu kyokka neesonyiwa abasajja nga system yennyini yeekoze eki yekyankalanye kati buli woobeera nga omukyala okumutalinga nnyo vagina yeeno kubanga ye entry kyekituli kyokka ekiyingira mu mubiri anti vagina entry kyovula n'omwana n'enkwasi we ziyita okuyingira mu nabaana n'obuwuka bwe buyita entry gulinga mumwa bw'oli obukyafu ojja buwulira ate kati anas yo teyingiza efulumya bufulumya kujjako bali abakola ebisiyaga yes kati kitegeeza gwe omukyala ali eyo olina okubeera very keen okwetegereza kiki ekinvaamu era nze mba mwami nenegattana twagamba tusa kwebika mu blanket naye mulimu webika mu blanket naye nga tonagenda mu kikolwa aga amazzi agasooka okuvanga nago galina smell obanga makyafu because omukyala asobola okuba waba alina kino ekizibu kyetwagambye vaginitis abeera n'omusaayi mu discharge afulumye nga mwegatta era kyalibadde kirungi omukyala fe abaganda mumalinga abaganda baali bagezi bateekangawo enkumbi nsalugombo enkumbi ogimanyi bw'oyalawo enkumbi kati nganze asome sayansi enkumbi yaki bwe muba muva muvudde mu sex ogamba mazzi kigenvuddemu oba gwe omukyala n'omwami we osobola okumonitoringa sperms abaami abalina hematospermia nga balina blood in semen era osobola omulaako eno enkumbi okwe-examininga babeeranga bagezi omukyala muba mumaze emirimu olina okusiimuula omwami wo nti omuvunaanyizibwa gwe omukyala okulongoosa omwami wo era bagambanga yenkumbi olumala ng'oteeka amazzi agabuguma ng'omwami omusiimuula n'otuzza otubuguma kale mba obufumbo bunaakulema basiimuuza tuzzi tubuguma ate kati omusiimuuza aganyako kajjukira bwebakola central nervous system agenda vaako naye akabuguma centimeters per second so igwenako yongera bweyongera ekitegeeza ne gye mukoma okusiimuula n'otubuguma oba oyagala akome bwayonge yesebo wangi ate abaganda baali bagezi era nze saagala muntu ava kunona by the way era ne oba omukyala ng'oli eyo gwekolawo akati beera n'enkumbi yo katawulo kabeera smooth kateekewo majja gamba nomukyala ne onaaba toli clean bulungi nnyo gw'oluvaawo ng'ojjawo enkumbi ng'ogiteeka mu bucket ng'ojooza ng'ojanika obukyafu bugenda kuvaawo jjukira n'essuuka mulimu abantu Mr. Lugonvu nga basobola okugira essuuka leero ne wiiki namba bazigiriramu wangi essuuka bazigiriramu leero ne bazigiriramu enkya abafumbo omukazi nga naye ali mudya sebo leero yamugiriramu nga kasiina gooza nga adduka ku mulimu ng'enkya mugiriramu wiiki namba ge mwagiriddemu wasoose mwavuddemu discharge embi ewokubiri mwavuddemu discharge embi eyokusatu mwavuddemu discharge embi so kati abakyala leero ababali n'abaami kyenjagala ku baami bw'ayiga agamba naye musawo omukyala wange oyo nsaana mukuleetera buno obuntu buno bulabya bubeera buzimba waliwo badezeenakuwala obulabyeko buno bulabya buzimba era omukyala bw'olaba nga buzimbe oba nga butandise okuva mu sayizi yabwo gwe nannyini bwobeera obumanyi naye olaba nga butandise okumera obwa white oba butandise okuzimbirira ekiddako awo buba bukyafu butandika okusiiwa n'obeera nga newobeera mu period owulira bukwokya nga bukusiiwa buba butandise obuwuka bwavudde muno bunomo gundi ne buyingira mu labia obutalina kubeera yes kati gwe omukyala bw'olaba changes tugambe
the normal vagina ebeera pink bw'olaba ng'efuuse red yes nga ogenda okutunulayo bw'oti olaba efuuse red oba ogenda okubikula nga the discharge evudde eno ekavarinze wano wonna ku urethra obanga ovuddemu ebintu nga bingi nnyo ebisusse ku kya bulijjo ate kati ffe batwetera pantliners abakyala tutuyambako monitoringa discharge yo because buno bwajja tebuliko mwenzi tebuliko ali faithful busobola okukulumba nga bwe tugambye n'omuntu anafuye nga the body immune is weak nga immune system nnafu ekitegeeza buno obuwuka buba bwe bukwerumbira body yo tekyalina maanyi galwanisa ndwadde kati nakoze ku mukyala ng'ayina yafuna ekizimba wano kati omwami ejjuke twagambye ayita wano agenda okutuuka wano kino ekizimba nga kivamu amasira kati ekizimba kino kivamu amasira nga beegatta omwami agenda yo alowooza gundi yevaayo kumba ekizimba kyabika okitegedde ye alowooza kirala anti omwami wano wamere ekizimba tukiyita battling abscess abscess tunga tutagamba battling gland kati wano ku gland wamerawo ekizimba kino nga kirimu amasira kati ogenda omukebera ng'olaba ku scan there is an echo complex predominantly cystic mass in the cervical region tugamba kino omwami agenda otuuka wano ng'oluyingira bw'ati kivaamu amasira kati bwe kiba kivaamu omukyala oba nga weegatta oba noba teweegatta neweekengera ekintu kyonna ekifaanaganamu amasira manya bulwadde ate nga bw'amaanyi kati kugambye omwami yagenze okulaba amaze sex essuuka ejjudde amasira n'omusaayi ng'akubye ekizimba wano akyabiza badde nga nti aba bakuyambyeko akimaze kigenda kuwona nti okyala naffe tuli bazira olwokuba otyo omwami wogenda wabweru akaja kala akataka bwoguma ali ku kizimba asamba kumba ali ku kizimba atulugunya naye teyamanya yabeeranga n'ekintu kimu tujje ekizimba kiba kitujjeyo munda naye ate nga abaamu amasira tosaba amasira nolowooza nti no yonnomo ate walaba nga zikulemeddeko leka abantu baagala wooshi eyo balinkubiddeko yes because sirina gwe nali njikoze nasigala nga complaininga nga gwogugo ogukulese kulongoosa anti wotuukirwa okulongoosebwa kitegeeza oba olabye obadde bunemeddeko infection enemeddeko esifulumyanko discharge eri clean eyange buli dakiika ebeera nkutufu eyange buli dakiika ebeera ewunya eyange buli dakiika eba ya yellow ya NRM ate obwonna bulwadde bwa bulwadde obwonna bwa bulwadde tugambe erina beera white nga delident oba towakava mu period mu nnaku ezofuniramu olubuto abeera mucus mulimu era omuntu aba mu nnaku zofuniramu olubuto n'afuna mucus nga mulimu n'omusaayi olwomanya ogenzi omanya system eno nga bw'ogiraba eno jjukira wano twakubye the outside naye bujjo twogera ku the inside endwadde ezitawanya the endometrium the fallopian tubes byebyetera ebyobulumi wano toba na bulumi naye ng'oli mulwadde bakulaba otambula naye nga muno wamuyitako agamba bannange obabulirayo ddi nga totakyayagala kutambula mu musana mugambe omwami yabeera n'omukyala we bulungi nnyo naye nga tebagenda mu nsonga eyo otuuka outing bagamba naye banne tebaleeta mmeeya naye mpulira ebyennyanja ebiwunya ng'omukyala yennyini ye yeemanyi nti navaamu ki ekisu ky'ekyennyanja nagamba teeka maybe they're cooking fish somewhere omwami bagenda osituka agenda n'ekyennyanja kye kivuddewo nno ekyennyanja kyetudde nakyo kikyalimu ne mu mmotoka nemmotoka tuli nakyo kati nga omukazi lwaki yayogera nti nze kyennyanja twala onzijanjabe yamba abantu bange obampeere ennamba y'essimu obampeere okutandika ne Mande wiiki yonna ogituwenga yakutunaaliza ewantu awo naye okunaaza nkola appointment anti kyeŋŋamba y'essimu gye nsaba nti musawo nzija kunnaaza naye lwakumeka nti lwakusatu kati emigaso gya tugiyita high kangiwandike nawano tugiyita high vagino yabakyala bokka high vagino wash kitegeeza the vagina bweti nga bw'ogiraba you first wash the anus so that microorganisms nosuula wali nosuula
ne spirit eddaga muri fermenting nga mutitera eddaga ekiryo nga libatusa mu nviiri nga n'owulira otuweewo nga tukufuwa mubamu iodine mubamu sablon mubamu it is a mixture likola otuweewo era ovaayo ng'ogamba nazebu actually omwami oyo asooka okugamba naye bebi kino nga kipya kubanga neoba buukabuliraanye wano juka muyingira wano you wash it nemumunyunguzaayo you keep it takes like a full hour okakasa esawa number because there is the urethra waliwo clitoris wano mulina okwoza this whole system kateka clitoris okozaako mulimu buclitoris obukyafu bulungi nnyo sebo mugamba oba ne discharge this whole region obanga tugeze kulemya bwatebwa bukyaafu neka clitoris kali akatini nako kakulema okuyonja omwami waaso okuyamba n'akayonja lwaki gwe tokeyonja kati gano ge mazima mweje muyita lava ate bibakyaya omwami ye kyayagala kusanga ng'oli muki muyonjo oyimiridde kati gwe bonna mugambo jangu nnyonjeeko omwetamya ate amemmeme yaabwe efa okitegeera kati nze munanga naazaako muyita akunazaako nga wamaze edda mutimbe ebbula atuuka yagamba because no wanaza remember this the battling glands are going to open obeere nga maliddaadi sana olowooza na bulowooza bwayipa ne butandika okukasuka n'olongoosa endabirwamu agamba kiki omanyi nze kyemmanyi ku baami engeri gye mbabeeramu ennyo they are always looking for difference exactly abaana olyanjawulo oti naye wamulabi oyo kugamba kati bawana balologonvuzi shogenda musanga majora nze sibadde sikimanyi nti minoresi nti waliyo labia minora ne labia majora obadde okimanyi ati kati awo yanebaza nangamba naye omusawo bambe balitusomesa kubanga tubadde tutamanyi mazima naye kati ono omuntu tajja kugyerabira eno ate juga bagiteeka ne mu ssimu oyina agiscreenshot kati ate nze bwondabe gundi eno okuva wano paka wano mu bwongo bwange tebibadde nti ebyonna nga bwe bitukubidde biri mu kafo akafundaawo biri akyovola kalina mechanism yaako yes ate nagamba mugaso gwa vagina is to receive the penis n'okufulumya omwana sibula so kati era tubamaliddeyo ate osobola obamalayo obadde oyagala tubadde tuwasomeseza how you're going to clean yourself omukyala obeere ng'oli mukyala muyonjo tolina keeping pubis eno yonna system erimu area gye tuyita pubis wano kyekinyi bakiyita ekinyi kitwayogerako luli kyo kyonna kirina waliwo omukyala gwosanga kimeze envi ngiresiwula abantu baffe kino kirina okubeera clean ndala ku mukyala jjukira omwami kapata yes atabala eno system awo yangamba yitayagala gondeyo kubanga aba awulira empewo tayagala ki tayagala kukapata era kwegamba tujja kweyongera okubasonaye lwaki waliwo aga nti saagala akapata nze bwe nsala akapata mbutuka ng'afuwako obufuyi kamaruuni nga wakama ojja bajja kukyeyo bantu bakomyeyo nga wakamaruuni ojja bajja kukyeyo bakomyeyo waliwo oguvuka gwe baŋŋamba gwaggulawo eyo saaluuni yaago naye olowooza gusala nviiri bivubuka byesiriwaza ennaku zino tebatwesiriwalizaako so kati era sijja kusomesa kuyonja kw'abaami okuyonja kw'abakyala kubanga abakyala be balwaza abaami ekitegeeza nti sisitemu y'abaami tetambuza bulwadde nga y'abakyala enviiri zonna enkulu mukyala waaba alina ekikyamu adduke emisinde ayozebwe oddemu okulya ku bintu ebiwooma mazima kati lwaki oba olya bubi oli kafulutu nga kawooma nze nagamba abasajja mbayirawo mubi lwaki olya ebintu ebitawooma okitegeera ndira butafa anadda ate n'omwami ekikufuula omwami nagamba kino ekintu omukyala atatuukiridde kibuza centimeters per second kati ogwegugamba ekyennyanja omwami yagenda otutuuka ku gamba obikka bulangiti enyindo n'ozuwa okanyaga mwami wange tamalaako naye nga otegese emmere bw'obedde yes ate omukyala oyinza obba olabikana bulungi naye era oba olina ekyammonde olabika ku face kyolina alabika abulamu noba wesize lipstick nga munoyase yes something wrong can be noticed but all in all tugezeeko okubanga
eno tugenda kwewala tutya infections zino okubeera nga ziddamu okukipinga nga tuli bayonjo tulongoose ng'ennyingosa gye tugambye ogane kubeera nga weesonsekayo bwoti nga weekwatayo ogane kubeera nga n'omwami ogane kubeera ate ng'ova wano bw'ogenda wano mukyala wo gwagenda okubeera akola ki amulwaza kati gwe omukyala ofunanyizaawo bw'oba osazeewo kuteeba golo totusooka kukoba ku poolo teeba lumu ba wano because twagamba nefuna erection kati at least okuba wano because this is the whole todda wano okubanga mwerwaza sobola okukipinga nga tuli bayonjo ate ndabyeyo olunaku olulala olugwana alutugamba okusinziira mu lulimi olusawo obwagazi bw'omukazi ku wano ne wano buliwa lunaku lulala kati abamabeere tubaterekere aba high vagina wash abo bajja bawe namba y'essimu namba yange y'essimu eya Airtel eri 0705205459 07 ojuji 0705 0705 25 14 59 WhatsApp osendeka message nayo bookinga the maximum wesobola kutukola ku bantu 6 olunaku kubanga tugambe buli mwa twale essaawa namba kitegeeza nti tugenda kuva ku olino gajjangu naawe ate nga n'abasikanda bo beerana bangi ogamba olumu olemwa ekitegeeza kufuna akadde ate olina okukikola nga kiri perfect kubanga okikola mu mwaka olina okukikolamu omulundi gumu oba ebiri tosuuka mirundi ebiri nze kati nsobola okyekolera mu mwaka nga gutandika nze simanyi infection sijja kulimba ngamba wakyo naye weekolako high gundi wash nvuna bulungi nnyo nze yeetabulira service wakyo naakola ku balala bateere nga gwe toyimiridde naze toyinza kujja kwandegeya mbu nalwadde zisirwala enamba y'omukyeni ndala 0781959738 omwami asobola okubako oba omukyala oba olina kyeweebuuza ku system eno specific obanga neri private yatugezezaako gibikolwa leero bannange then woobanga simu tozigize bulungi otuuke wandegeya bwolugwa mu kitaala bwe bati kitaala kye wandegeya kuludde emulago bw'olutuuka mu kitaala ng'odde emulago onoonya parking sigamba ate nzikirira eri kukidda mu katanga olusalamu oba onoonya parking ekipande kibeera wandegeya imaging center room namba 6 osobola okunsanga twongere tubayambe nze kati mbagambe ki mugende babakole hayi wa kibiki bwe mumaliriza otugambye nti ewantu wano tukuzaawo nnyo kutandika lumbuguka kikya nanda bwe bituuya n'agatuyo tuyo gonna agakyafa ate gadde eno ng'oyiwa wano ate ng'olwokuba omuwazizi ogamba abakyala nsiyibwa muno nga all the buchafu is coming from here ne bugenda ne bwekwata muno n'abeera ng'atuuyana muno nga ne bw'onaaba laba bw'otandika okuttunka naye ate muno okkirizibwa okunaabamu ne sabbuuni naye wano lekawo preserve kino ono zaabu yagala paati musule bulungi eyo yebadde program Lugonvu's Show Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show Bendake Bulaya Latin America ne Buwara